Chairman bwabanga yagana okujja nga tafunye ekiwandiiko kya execution order. Chairman kino nkiramu okugamba omuntu yenna anajja mu kitundu kyo nga yenna nnyini ttaka bw'abanga nze Kiso Nsubuga ndi mutabani wa Yakobo Nsubuga yafa bwe nzija wano ogamba nti nze ku ttaka lya kitange nteeka okujja n'ekiwandiiko kita letter of administration. Ekiwandiiko kya letter of administration kye kikakasa nti kisitaze mu bigere bya taata we yeye yennyini. Bwe kiba tikiriiwo oyo tomuwuliriza kubanga bw'onaamuwuliriza ojja kuwoga by'empewo. Gwe ali ku ttaka lino ng'omanyi oli wa sayidi we twali mu miitingi wano tetwewakana nti Maseruka talinaako ki. Waliwo abali mu miitingi mwegendereze abantu ababuzaabuza muwulidde nabalaga ebiwandiiko okuva mu kooti. Kaakati gw'oli waddemba okukolagana nabo nze sikugaana kolagana nabo naye ekiva mu ekyo nze tonjuliza. Omwami ono azze oluvannyuma kyebaayogera wano ku Sande kyazzeemu n'ayogera. Lwaki bw'ayogedde amazima olukiiko lugaddwa nga ate luli tewaali kyeyamaani. Masereka akaana obutabeerawo abaana ba Kyaibo tuwafuna naye Masereka akaana abaana tabaddeewo tumatidde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.